taata alina sooka wa maama. Mwe baana mweke munaaza ne muyite ebbali mu lukujjukujju kubina ebize bibaawo ne mugenda mu miitinga taata wammwe mujja bba mulidde mu maama wammwe olukwe. Kojja bagenda kuyita ttiimu Teddy Bujingo. Nze sirina ttiimu yonna. Sirina. Teddy simumanyi, Mwami Bujingo simumanyi, wabula kino kibe kyakuyiga eri abasajja ffenna. Tetukyamuukirira ku bintu bipya. Gwe ŋŋamba otya nti njagala nnyo abaana bange nga gwe baasala ekyenda tomwagala. Lujje tulowoozeemu tuleme kuva ku excitement tulikwera excited na nduulu. Nammwe abakyala abali mu kyaki n'okuba enduulu ng'omusajja ze akugambye nti nze njagala baana bange bokka be nsinga okwagala naye ng'ekibala ekyafulumya abaana abo tokyagadde gwe Katonda anaakuteerawo peace wakati awo oyogere n'omukyalo oyo akulekera abaana abaana kyogamba banaabeera ne peace. Ekkiriza nti katugende tubuuze ku taata tuwe ku taata tumwagale nnyo ndaba tayagala maama waffe ng'abaana bamanyiya maama yabazaala. Oyo pasita yennyini ye yeekozeeko olugambo nti mukyala we ali lubuto. Kwe kyolaba ku katambi nga bwe kagamba. Omukyala yaliba okusinziira nga yaliba Musumba Ssaalongo tubbi bwe nsuubira ne Nnaalongo anti olubuto lwa myezi 3 oba 2 osobola okumanya abaana b'ogenda ozaalwa bali babiri oba ali omu. Pozi sikaani zikola ekyo. Sikaani zikola zikubuulira n'okiraba bwe kituuka myezi 6 7 nakubira nti olinamu omuwala n'omulenzi ng'eyawula. Kati abantu abasinga obungi tebasirika. Ajja nalwo ku kipande kati abamu batagenza be ku kipande olubaka omuzindaalo kamwa kabi. Alozi yasa akyayagala mukyala we Teddy. Anti bino kati kino oyagadde kumanya mazima. Tasobola kuvaayo mu lwatu kulaajana nti mukyala wange Teddy nkumiisinga nnyo njagala okukulabako. Fe abasajja tuyita mu baana. Bujingo ali ku baana be. Nedda ssebo. Bino nze mbikugamba. Ffenna abasajja abapakuka tukola ensobi ku bakazi. Gwe nsanze mu kkubo olunaku olumu essaawa emu n'enjagala muteeke waggulu okusinga mukyala wange gwe maze naye ebbanga eddene. Naye oli ebirungi byankoledde abinkoledde mu myezi 2 gye nnaakamulaba. Era simusuubiramu bibi mu egyo emyezi 2. Kati nze neerabira nti kati Bujingo neerabira nti ne Teddy mugina emyezi 2 gye yali ng'ali ne makula obulamu bwali butambula ng'era bwe butambula ne bwali butambula ne makula okutuuka okukola decision. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna bwe ziri ku WhatsApp. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Collins paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge 3 okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakolmodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family nammwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Nze Lujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna mbeebaza okubanga mugobera video zaffe ez'enjawulo wano ku Carlton Music. Kakati olwaleero mu ngeri ey'enjawulo nkyaliddeko muganda wange Divorce owa Celebrity Track. Musajja ali wano Makindi akoze ebintu bingi. Olunaku lumu nja kujja nga tuzze kuwayamu nga embalaga te Celebrity Track weetuuse kuba balina ne Rock FM kweri okwo ku mutimbagano so okubanga ogistreaminga ku websites Divorce zajja okubanga mbuuliramu era nzije mbategeeze nenga Rock FM weeri Celebrity Track weeri
offices weziri Makindye wanonge wa Hajj Aruna Mubiru kati ate ne Kojja Kitonsa gwendi naye abagamba bwali nnyo era nange nawo office awo sewo era ne wandi bagambye nti ku kizimbo kulina na office za Kojja Kitonsa kuba Rock FM oba Rock FM media group eri next to Bakitonsa abo group yo VIP office sewo naijukira tujjo laba nze buli mutu yena afuna interest nti njagala kwogera na Kojja Kitonsa nyambi aba VIP so tewenyuma ogenda kwogera ne Kojja Kitonsa atoganti ate katubangende ku branch yawa anti agambe ye Makindye yaba VIP gwe lowoozo kwata ku simu noga kanonye kuba Kitonsa oboli VIP okay kale tuline Kojja Kitonsa olunaku olwaleero Kojja Kitonsa ono nabagamba omwaka guno ngenda kumubaleetera nnyo lwaki nti eriyo ensonga ezimu nga zirimu ebyokuyiga bingi nga teetaaga tujogereko bwogezi nga social media kyegambo bakyeriko naye nga twetaaga tujjeyo ffe ebyaffe bye tusobola okuba nga tuyimirirako ku lunaku olumu nga kiri wuwo Kojja Kitonsa soko babuuzeeko nga tunagenda mu mboozi ya Pastor Bujingo nga weyimiridde mbalamusizaako nnyo mwenna olwayo balujja Kafton Music omanyi ye musajja gwensinga okwagala Amina yeri antama amina ne divorce mwagala naga nti kati nze bona basajja bange mbagala teberi antama baleta ekintu ekituufu kati goli wadde mbogenda ku video esasamaza oba eyigiriza kubanga buli muntu oyina eddembe eryo nze Kojja Kitonsa nakuga nti ndi mukugu nnyo mu kujjanjabisa eddagala ery'obutonde okuteekateeka abaana ab'obuwala abagenda mu bufumbo omanyi lujja nakugamba nti kintu kuwasa na kufumbirwa byanjawulo okuwasa n'okufumbirwa byanjawulo si okuwasa ani awasa anti okuwasa omusajja asobola okugenda n'awasa ate omukazi ye aba agenze mu bufumbo naye tebatugamba waliwo abakazi kati abawasa anti kati ky'oba olaba nti biri vice versa olwa social media nti omukazi awasa naye ng'omusajja yalina okuwasa naye omanyi kwe kivudde baana ba bulenzi kwagala bintu bya kakeeka by'amangu nze natandika opakasanga nina emyaka 18 ne kati eriyo omwana ow'emyaka 3 nga kuganze sinnayagala kkoowa kati abo babawasa nga bakuba ekidaala ekitaliiko mperekeze ng'ogenda oba obeza ettooke ate kankubuulira omusajja gwe bawasizza tabaana choice na mukwegatta okikakasa bamulagira bulagizi kyakkola kyogera omusajja tasigaza amugali ag'omu buliri asobola obba nago naye nga bamubuulira bubuulizi njagala onkole kino njagala onkole kino oli akuwasizza omukazi omukulu yakubuulira byamiisinga naye bw'owasa mukyalawo mujjamu ebirudi nga biki ebibanyumira kati kambuuze omusajja nga bamuwasizza omanyi abakazi balinayo enkola yaabwe osoyinza omutwako nagamba leero siri bulungi leero nkooye n'ebirala kati omusajja kiba kitya kati ate ku musajja tateekeddwa kkoowa nga bakuwasizza kubanga ogwakutwala guba gwego kutuusa mu kyalo oli ku ntiko okoowa biki toyina kukoowa kuba oli ku mulimu naye bw'obanga owasizza gweomusajja ndaba nokola sente zo nogenda nonoonya omwana ow'obuwala n'akwanjulayo mbazadde be oba ffe ng'abasajja abasiraamu n'owoowo omwana w'abandi gw'omutandika pesi kw'omwagalira kyova olaba abakazi n'abasajja bali mbiti bimeka 3 eriyo omusajja yatondebwa nga ye tali wasa n'omukazi yatondebwa nga talifumbirwa ngeri omusajja agamba nze siri wasa anti gwe batukimanyi toli wasa obagezaako bwe bagenda buli gw'owasa yagenda akulema n'abakazi bwe baba buli bufumbo bw'ogendamu bugaana kitegeezo yaba tali toli menti kubeera mukazi wa muntu toli menti kubeera musajja wa muntu ne wookula abo gye bali gwe kyogamba bakaddiye nga tebalina bakyala tobalaba ku kyalo abo gye bali ebyo ebika gyebiri ne wabaayo ebika nga byo Katonda yatonda omukazi nga tolibeerawo nga tolina muntu akwagala n'omusajja nti tolibeerawo nga tolina gw'oyagala nga ye oluba okuva mu eno laavu immediately agendayo mu ndala nayo neebeerawo nga ye yakoowa ate osinafuna omuntu ng'alina ssente n'oli ng'alina ssente ne babeerawo bulungi nnyo ababeera baali kuba meti kufumbirwa
kufumbiriganwa na kubeera mu bufumbo naye gye bali kyoba nti osanga omukazi omukulu nga waali tobalaba kababiri basenga ba mu social media kwe bali naye mubuuza omwami wo yaliwa nga tamulina okitegeera nga ne experience gyagenda okujja agambe bano abaana batandagenda kufumbirwa mu bufumbo nga byabazimbamu birala kati omusajja tagezanga n'akumanyi mpeerera kola bwati tubalaba n'omusanga nga senga mulamba n'akugamba nti nze siriyagala mujja wange naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti ne Bayibuli yakyogerako nti omusajja aliwo kwegomba omusajja tuliwo kwegomba ekyo ne Bayibuli ekyogeramu abali eyo kyova olaba bo obusiraamu bwajjawo embeera eyo ne buga nti bwe weegomba nyonnyola mukyalawo nti ekintu kiri nkyegombye tukisembeze bwe tuli wano waliwo bakyala bangi kati banyiize yes okunyiiga tteeka era toziyizanga omuntu yenna okunyiiga lujja bw'olibeeranga ne mukwano gwo nga temunyiiganga akulimba akulimba oyo si mukwano gwo bw'olibeeranga mu relationship n'omukyala ne mutambula emyaka 2 nga temusowaganangako akulimba kale tuli ne Kojja Kitonsa okuva mu Bakitonsa Habo Group. Yes. Ina branches ez'enjawulo naye nga Emakindi wano waali nnyo. Emakindi wendi abantu banga bali mu Mengo osobola oyitirawo kunena baga nti kati nganze ndi ku branch yaffe y'Emakindi. Abantu banga ab'Ejjinja tujja mu lusiisira lw'ebyobulamu. Tugenda Kaliro, Kamuli, Iganga, Namutumba, Mayuge ne Bwonda. Watandika na kuzomezi meka. Tugatandika na kuzomwezi 12. Omwezi ki? Guno gwennyini gwe tutandise. Ogwa mukaaga. Era lunaku lw'enkya nja kubeerako nammwe ku radios ez'enjawulo NBS Busoga 1 ne Baba. Ng'ogenda obabuulira. Ngenda mbabuulira enteekateeka nga bw'eri. Katono nnyo mu nsiisira z'obulamu biki ebibeeramu. Era kubeera kwejjanjaba na kutegeera biki ebifa ku bulamu bwaffe. Omanyi ffe Abafirika twejjanjaba nnyo nga tuli ku stage ey'okusatu. Kubanga obulwadde bulumira mu stage esooka primary ne bugenda mu stage ey'okubiri secondary kati ffe twejjanjaba nnyo mu tertiary stage. Abafirika nekiba kirungi n'omanya obulamu bwo nga bwe butambula. Omanyi prevention is better than cure. Kati tujja ne tubakebera abasawo tubeera nabo ne tubakebera ne tumanya biki ebibasumbuwa then ne tukwadvise ng'otandika eddagala kwekyo ekirwadde ng'obudde bukyali. Ate ne tukusanga ng'era tolinamu kikusumbuwa ffe kaffe abakkiriza tuga nti genda tolina kikuluma. Tujja ne tukebera tolina kikuluma. Tukugamba genda. Mu mbeera eno gye tulimu ng'abantu banoonya kasente. Ffe singa twali twezimbidde ku mbeera ya kujjako bantu ssente singa tetukyaliwo emyaka 12 kati. Tosobola kutwala ssente ng'omaze olaba omuntu tewali kimuluma. Nze waliwo omusawo eddwaliro ezzungu yankubako empiso nga nkubye mazzi gokka. Babikola basobola obbikola n'aziggyako ssente ate n'abo balaba tebabasimbamu nnyo ssira. Naye oliga ati abasawo ba Habo ffe tusinga okufevalinga abantu bano. Nze nafunako ripooti y'emu ng'omwana agireese wa myaka 22 nga bamugenda nti prostate yeegaziye. Ngani amugamba? Abasawo nga bamugenda ezzungu nga nti prostate yo egaziye emyaka 22. Ate nga prostate is a stage sibi abakadde ebyo anti eyo stage disease ng'okuze mu myaka. Yes. Nene babigamba omwana w'emyaka 10 emyaka 22 actually mwana yali ngamba ni emyaka 21 tanaweza ngambula nti omwezi ogujja mpeza emyaka 22 nenga alina report bamugamba nti nno prostate yeegaziye twetaaga tukuwa obujjanjabi n'omuyamba emugamba ne musomesa emugamba omwana ow'emyaka 22 tasobola kufuna buzibu ku prostate emyaka 22 terasoga nti prostate yeegaziye etya. Kati wamukola oti? Namugamba ebintu biri by'olina osooka ogenda okukebera. Genda okebera infections zisobola oddamejjinga urethra yo n'owulira ddala n'obeera mu mbeera eyo noga nti ddala oba prostate yange egaziye kubanga urethra eno bwefunamu amabwa oba tokyasobola kusiba musulo oguli kyowange okuyitamu tutreating eyo urethra. Abasawo b'ekizungu balimbira ddala abalwadde abamu namubuzaabuza nze kyali kintuuseeko sawo yankuba ekyo lujja ndi mabegawo kuba nze nfuna nnyo wano abantu nga ze nga akugambye kino kye baŋŋambye naye nga mutuufu olabira ddala si kyekyo. Kojja bawe ennamba ya WhatsApp
omuntu kwasobola okukubuuliza ebibuuzo ebisinga ku bye tuyinza okuba tukonyeeko tugende ku kiddamu. Enamba yange ya WhatsApp eri 0759 0759 100 100 200. 200. Yes, 0759 100 200. Osobola okunkubirako direct osobola okuperezako ka message. Obulamu butambula. Yes. Kakati waliwo ensonga etambula eya Musumba Aloysius Bugingo kwerinnya ku social media sigwe gusoose ekula nezikira newola neyaka nga ebijja bitambula naye mulimu ebintu bingi bye tusobola okuyiga okusookera ddala katandike n'okulaaja nakwe eri abaana tabalaba naddala abaana alajana nti tabalaba era awulira obulumi nkiwa video wagirabyeko kati lujja kino kigende eri abasajja ffenna ebiseera ebisinga tusalirawo nnyo amanyifu abasajja tulinga baana nkeera ku makya lujja nga mukazi wange tankwatangako mu kirevu nenfuna side chick nankwata mu kirevu nensuulawo mukyala wange owawaka oyo ye musajja era mwe abakyala njagala mutuyige bulungi nnyo tetuddamu na balumya mitwe nze lujja nkeera ku makya nga mukyala wange owawaka tankwata nfuuwangako mu kutu omuwala gwenkwana ebbali nanfuuwa mu kutu nga wannyonyogera bw'ati ku ttama olwo kiba kimmaze bumaze okuba nga nsingidde owawaka bikyukirawo mu budde obwo era ebiseera ebisinga abasajja bapakuka nnyo nnyo abasajja abalinga Mwami Bugingo bapakuka nnyo mu mbeera eyo n'atekinga decision yenfu ate n'amala neyejjusa oluvannyuma buli musajja yenna apakuka asobola okukola ensobi ng'akwanya omukazi ng'amanyi ekyokukola yapakuka yakola decision yenfu etya yayanguwa okusuulawo abantu batannaba kusangula ku mitima gye omwana bamusangula ku mutima kojja anti bulakwa nti ffe abasajja tuyita mbaana Aloysius akyayagala mukyala we Teddy anti bino kati kino oyagadde kumanya mazima tasobola kuvaayo mu lwatu kulajana nti mukyala wange Teddy nkumisinga nnyo njagala okukulabako fe abasajja tuyita mu baana Bugingo ali ku baana be nedda ssebo bino nze mbikugamba ffenna abasajja abapakuka tukola ensobi ku bakazi gwensanze mu kkubo olunaku olumu essaawa emu nenjagala muteeke waggulu okusinga mukyala wange gwemaze naye ebbanga eddene naye oli ebirungi byankoledde abinkoledde mu myezi ebiri gye naakamulaba era simusuubiramu bibi mu egyo emyezi ebiri kati nze nerabira nti kati Bugingo nerabira nti ne Teddy mugina emyezi ebiri gye yali ng'ali ne makula obulamu bwali butambula ngera bwali butambula ne makula okutuuka okukola decision ekyo n'akyerabira kati n'asembeza biri nti bye birungi okusinga bino ebyemabega n'akola decision ffenna gye twalaba era n'amaanyi g'ekisajja ne gamuwalaawala n'ayogera n'ebyama bya mukyala we ekirwadde ekimuluma byetayagala tuddemu kuba byakosa nnyo mu mbeera yes kati bwe kimumala omuwalaawala bwe kityo n'ateekinga decision aga nti ono y'ono era gw'alina ate bali bulungi kati kankubuulire w'oyitira omuguwa eddalu nti jangu tubeeko kye tunyumya golowooza baba boogera obulungi tobalaba baasi kati singa babadde bulungi era singa kyaki bagisomesa byawandiikibwa waliwo ensonga kati ey'omutima anti kyekiri kyenkugamba nti singa babadde bali bulungi ezo ensonga z'omutima tezeetaaga mu kyaki era ye musajja yekka gwensoose okulaba atalina bakkojja atalina bassengaabe n'abanga ensonga ze bassengaabe zendigaze kale tumumanyiddeyo nti platform ye yagiina ayogererako kyonna ky'abaawulira ne bwe bitaba bino ebiriwo kati omusajja alaajanye ensonga esinga okubeera enkulu be baana baatalaba si buvunaanyizibwa bwe singa bwali buvunaanyizibwa bwe tebasobola kwekweka myaka 7 obwe si buvunaanyizibwa bwe kati kankubuulire ku nsi omuntu asooka okusonyiwa era Katonda gwe yakola nga talina busungu ku mutima ye mukazi asonyiwa omukazi asonyiwa mu ssaawa 2 mwezi
Era bw'olaba omukazi agenze mu nnaku 3 kitegeeza naawe omusajja ensobi yo gye wakola togimanyi. Abakazi abanyiige ate taliyo. Anti kankuweko lujja omukazi omutuufu. Ove waka ku makya nga muyombye omuvumye era n'agamba olw'eggulo sijja kusiba bintu bino misana banneyibba kundaba. Ngenda bisiba ekiro budde oluziba mbisibe nsengu nvire omusajja ono kwekyo kyakoze kuba bo basalawo mangu. Kati gwe omusajja n'ogenda ku mulimu gwe bayita omusajja. Bw'obeera ku mulimu omusajja addamu n'afuna endowooza ey'okubiri ku kyabaddewo n'agirowooza naga nti newe twayombyemu n'omukyala ne kati kansooke ngende sisinkana omukyala twogeremuko tulabe. Osanga engugu y'omukyala n'ebituna biri mu ddiiro n'omusika n'omutwalako mu kisenge nobaako akantu k'omubuuliramuko katono n'omubuuliramuko katono ekyo abasajja twagamba nti omuggo gw'omusajja gwonna eri omukyala okuwuliriza ky'omunnyonnyola muteekeko ku kitanda ne bwe baluutwemu. Omukyalo yajja kugenda okuva ku kitanda nga yeebuuza ababaloga gye bava. Mwami batuloga oba ani atuloga ng'asumulula ebintu bino ng'abizzaayo. Era bw'olaba ng'omusajja yenna ng'anyiize ne mukyala we omwaka ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna, ogwokutaano, ogwomukaaga, ogwomusanvu, ekyo kisajjasajja. Ate y'embeera ogimanya bagikuliyeetingawo bano abakazi be tuba tukwanye gw'oba ofunye yakuleetera okuzimba embeera eyo ng'akulaga nti buli kimu ajja kikumalira. Era asobola okukuwaga ennyo n'okikinala n'oyogera byonna naye gw'omutima gulina byanjawulo kye kiri ky'oŋŋambye tikati byayogera ayogera bya mitima. Abaana bamuli ku mutima naye omwana wo gw'obadde naye ebbanga lyonna tosobola kuguma nga toyinaako nfuuyirizi nga toyinaako kikyamu kikuli ku mutwe n'oguma omwezi ogusooka n'ogenda mu myezi 12 si gwe mwaka n'okwata omwezi oguddako ng'okyalina busungu ki ku baana bo ne ku mukyala wo sacrificinga n'akuzaalira ate ggwe ebibala by'oyita ebirungi nga tonnaba kusiima kibala ekyo ky'onoga sooka osiima omuti kw'ogenda onnoga ekibala ekyo. Kyo abasajja tetutegeera. Gwe ŋŋamba otya nti njagala nnyo abaana bange nga gwe baasala ekyenda tomwagala. Lujje tulowoozeemu tuleme kuva ku excitement tulikwera excited na nduulu. Nammwe abakyala abali mu kyaki n'okuba enduulu ng'omusajja ze akugambye nti nze njagala baana bange bokka be nsinga okwagala naye ng'ekibala ekyafulumya abaana abo tokyagadde gwe Katonda anaakuteerawo peace wakati awo oyogere n'omukyala oyo akulekera abaana abaana ky'ogamba banaabeera ne peace. Ekkiriza nti katugende tubuuze ku taata tuwe ku taata tumwagala ennyo ndaba tayagala maama waffe ng'abaana bamanyiya maama yabazaala. Ono omusajja yeemenyeza bwereere. Era kankubuulireko bwe babayo abasajja abalowooza endowooza efaananako n'ey'omusumba ono muyina ekikyamu ku mitwe. Tosobola kuŋŋamba nti maama w'abaana bange ngenda muyisanga embizzi ngenda kumulaba nga atategeera ngenda kumuyisanga ekyonziira ate nti njagala abaana. Nati abaana baba baana ate abakulu waliwo ebyaliwo abaani kyova oluusi bagamba abaana tetubayingiza mu byabakulu anti kati eno ensonga nkulu lwa nsonga nti bujingo yagireeta mu society. Bw'amala ogireeta mu society yegikontrolinga yava dda mu mikono gye era n'abaana nabo basooka kutunula society eriyakitinze etya ku kino kubanga bakulu babaana alina bakulu kyogamba nze lujja osobola ovuma kale tuli mu famire ewaka taata najja n'asooka n'akuba maama nsooka kuddukirawo kugenda wa taata ng'akubye maama nsooka n'entuula n'embeera awo n'endaba maama gwe bakubye aliyakitinza atya okitegeera. Abaana balina kubeera nnyuto. Kyenjagala okumanya bino bagamba nti abaana tetubateeka mu byabakulu waliwo emyaka we gikoma. Walina emyaka we gikoma. Olwaleero bagamba nti negwoza dda kukubira engoma n'ozina. Kati kankubuulireko ffe abasajja tuzaala mibiri n'abakyala
naye okimanyi nti abaana bagenda ne ba involvinga abantu ab'enjawulo ne bafuna endowooza endala lujjo oyinza obba mu kuva mu kyalo olina kye wali weegomba nga kati tukikolanga nga bwe watuuka mu bantu b'okoleramu wafuna ndowooza ndala bikyuka kati n'abaana tebasobola kugoberera decision za taata basobola ne balaba environment oba society erowoozezza ki ku eyo ensonga nabo ne batta ku kigere wano ka bwongo bwokka abagezi taata sooka okwate maama tekigenda mutwe yadde essaawa ebbiri okunnyonnyola abaana ogenda okulaba taata asooke wa maama taata alina sooka wa maama mwe baana mwe kemunaasawo ne muyita ebbali mu lukujjukujju kubina ebizze bibaawo ne mugenda ne mumiitinga taata wammwe mujja bba mulidde mu maama wammwe olukwe kyekiriwo ebigambo bya taata bino ebyenyiike tebiyamba tebirina tenebitugasa tebituyamba wabula kibe kyakuyiga eri abasajja nti nga tonnakola decision lowooza ng'omusajja kati kankubuulire osobola okukera ku makya lujja kino buli musajja yenna andaba kyali kimutuuseeko n'ogenda n'okwana omukazi naye nga tomwagala ne mugenda ne mu kikolwa eky'omukwano ne mwegatta nga tonnamwagala kyokka immediately y'omukazi olumala okwegatta naye atandikirawo okwagala kyova olaba nti bo abakazi Katonda yabakola nga bw'aba agaba omubiri n'ateerako n'omutima fe abasajja tusoosaayo mubiri omutima gugoberera bugoberezi era bwe gwa tegugoberedde omubiri gwo ngukozesa naye ng'omutima sigukuwadde ye musajja okitegeera era bw'osanga ng'omusajja nga mangu ate akyamukirawo n'awaayo omutima n'omubiri oyo si mutuufu ku mmeeza y'abasajja oyo atuula eri owaayo otya omutima mu kiro kimu kakati njagala tutunulira ebigambo bya musumba nga byolekera musumba munne ate nga yali mukyala we Teddy Bugingo yaba alina birisiivinga atya engeri gyakuttemu ebintu era singa kibadde kisoboka tusobola okukola sajjali esayidi eno kati enkyala esaana okwambala ekitonde ekisajja ensajja eyambala ekitonde ekikyala era nja kumwebaza okukwata obulungi ensonga zino ng'omukyala eyava mu maka amatuufu eno embeera eba kugwa ku mukyala nga teyatuuzibwa singa musumba bizinesi teriiwo oyo omukyala bakuvaayo n'ayasa bbaawe ng'akuba mukube singa bizinesi teriiwo naye yamanya nti oyo taata w'abaana bange kuno kusoowagana kubaamu n'amukuumira ekitiibwa ensonga lwaki teri kikyamu kyonna Teddy kye yali ayogedde ku mwami Bugingo nga kimwonoona mu society wabula ye mwennyini yasima ate ebigenda omwonoona mu society yes naye ndowooza kino si kibi esobola okitegeera ekyaki ekyobuzadde abaana kyekyokuva ndowooza kyo si kibi naakolaki n'ayogera ku baana be ate tusabe ne ku bantu tumuwe eddembe lujja omwami yenna okuva n'oyogera ku baana bo wabati tetusobola kuwa baana lukusa bo kulisiivinga nga bw'okyagala kubanga bakulu balowooze balisiivinga ekyo bwe kyebaagala okuwulira wabula eryo ddembe lye okwogera ku baana bo naye ate kibi nnyo okubanga oli musajja n'okuba enduulu ku baana ababo nga tebabakugobangako nga gwe weeteerawo ekkubo ebatwala kojja bagenda kuyita ttiimu Teddy Bugingo nze sirina ttiimu yonna sirina Teddy simumanyi mwami Bugingo simumanyi wabula kino kibe kyakuyiga eri abasajja ffenna tetukyamuukirira ku bintu bipya kati oyambye otya musajja munno mu mbeera eno era ekyo kyokka kyemmuyamba akakkane jja zino ensonga ku social media mukyalawo mukubira essimu nga muli abantu bameka akubira omukyala saba abantu ab'obuvunaanyizibwa kubanga nalabye wano nga mwami ani ono yakawasa Gashumba ng'agenda okuwasa mwasobodde okukuŋŋaana ne mugenda ne munoona omukyala
nsaba okuŋŋaanya abantu abo ne baba basatu mugende mu miitingi omukyala kye sisobola kukkiriza nti eriyo omukyala asobola okukaluba ng'omusajja involvinzemu abantu ab'obuvunaanyizibwa ne bafuna pistooko boogerezeganye osobola obbeera ne mukyalawo mu maka nga dingidingi doole yaggwawo dda namwe ne mwekuumira ekitiibwa paka lwe mulifa ne mubeerawo bulungi nnyo nga ne dingidingi doole yaggwawo dda temulimu kya bulungi nnyo nga tewali ate ne mubeerawo kisobokera ddala bulungi ebbanga eddene erimala nga mwakaddwa amagumba gaabo nga mukuuma buli muntu akuuma kitiibwa kya munne nga yemufuluma buli omu akola bibye amaka mangi tugalaba era tugamanyi ne gatambula emyaka 10 nga dingidingi doole taliiwo naye ng'abantu abo buli omu akuumye ekitiibwa kya munne ng'empagi baagimenya dda naye nga baliva mu kasoliya keekamu tubasabira nga weebali muri ba bulijjo weebali naye n'ensonga nze nkimanyi bulungi nnyo nti Teddy asobola okukkiriza ne batuula ne bbaawe ne bagenda mu ndagaano y'abaana omukulu n'alaba ng'abaana be mu tteeka mu bulungi mu butali kusika muguwa nga na bino byonna tuvuddeyo badisikaasingako bino byonna simanyi oba ye mwami Bugingo bimukolera naye kibi nnyo buli mwaka okuba nga tulina emboozi ku famire yo. Njagala twogere ku parties nnya ebigambo bya Bugingo eri abaana be abaana kibateekawa abaana bo nga bo essaawa eno nga bwe bali era bakimanyi nti omusumba ye kitaabwe bulungi nnyo ekyo gaso kikkiriza mu mutima ebisigadde Allah agenda bagabirira ebbo bamanyi taata waabwe era tebakyega wala budde yabulana yaga nti zosi yanzaala kitegeeza ekyo bakimanyi taata waffe gyali naye waliwo ebyatuukawo Allah asigala abagabirira. In fact tebejjaako linnya Bugingo tekiriiwo n'omukyala akyali Bugingo era Allah akyabagabirira nga famire ya Bugingo. Susan Makula ayambye atya Bugingo mu mbeera eno y'abaana ye Bugingo yalina osooka okweyamba batuula abantu bameka babiri bano abantu kati kankwerujja ekintu ekitakaluubirizanga omanyi lwaki omukazi gwe wali weegasse naye nebimala emyaka 2 boddamu gagala kwegatta naye akwanguyira nnyo okugamba ekintu ky'okwegatta singa omupya. Of course omanyi lwaki amazzi gakulukutira kati bano beemanyi era Bugingo buli kyasobola okuleeta ku mukyala we omunnyonnyola omugamba tukole bwe tune bwe tutyo omukyala ali willing okwaacceptinga. Ate omanyi lwaki ndeseemu Susan nti bino byonna obyogera naye Bugingo ya movinga on ayina mukyala we Susan kati bino byonna ng'omugambo okuddayo ayogere n'oli tulina okuteeka ono mu picture ani Susan. Yes, bino byetwogera tebino ebikwatagalira na Susan era tebimukwatako si bibye nsonga z'abaana na mwami. Buli lwosanga ng'eryato nga likubiddwako enkasi manyi olwo yasooka okukubako enkasi alinako obuvunaanyizibwa asobola okumanya engeri gye lisobola okuddukamu n'otambula. Singa Bugingo abaana baayogerako abazaalidde mu maka ga Susan twandisoose kutunuulira Susan. So bano talina wajjira talina tebimukwata nakaabeereyo azaalire musajja baana kati tuli ku bano eno ensonga Susan temukwata nako era abantu abatera ennyo taagenga Susan mweno statement bakola nsobi tebimukwatako ono bw'amala olwana entalo ze ne Teddy Bugingo alinde mwami Bugingo ennamayumba ewaka ebyabwe biri namayumba tebiri Seguku tebiri ku Kanani zino nsonga z'abaana sizize era talina authority talina rights zijja kukyogerako anywhere tabimanyi nako amanyi programu yasooka ozaala eyasooka bwe yali amanyi programu ey'okubiri yasooka ozaala ow'okubiri bwe yali amanyi programu gye bakuba ozaala owokusatu bwe yali yajjiramu awo kati wennyini we yayingirira avuge engazi za maaso bw'aba ayagala okuba obulungi.
Tuogere ku ky'omwana we. Ku ky'omwana akyabuze wakati awo. Musumba era nakyo yakikonyeeko. Naye ate Musumba n'amala ne yeekuba endobo. Musaawa ntono nnyo agenda kulangirira olubuto lw'amakula. So yagambye nti mwasaba ne mukola ki naye kati Mukama akola ebyamagero era mugenda kukiraba wano nga Mukama amuwadde abalongo. Ate kati kankubuulireko ku bantu abasinga okuba n'olugambo. Abasumba balina olugambo. Beekolako bennyini olugambo. Abasumba? Abo mu Uganda ab'ebweru. Bano abawano ewaffe basinga okwekolako olugambo. Gwe gy'otunuulira abakyala b'abasumba nga basomesa ku kituuti, asomesa ku bbaawe yennyini. Mukyala Musumba. Bw'amaze ku kituuti, mukyala Musumba kasooka tuweeyoke ekyawandiikibwa. Aba yavudde nadde waka nga akisome nti leero okusinziira omwami bwe yeeyisizza kansome kino. Osobola n'okumanya ebitaatambudde bulungi ewaka ng'oyita mu Musumba ne mukyala Musumba. Kati na bino byonna nti simanyi agenda kikozesa nga kyamagero. Ayinza n'obbanga okulwawo Susan ofuna olubuto nga kyadayagala akiyisize mu kyamagero. Nga kyali ku pulaani. Sooka olindeko batandika okwogera bwe batyo then tugende mu njiri, enjiri ekole ekyamagero. Awo tuliko jja. Gwe woolaba ebintu. Gwe bw'oteekolera kyamagero okutandikirwa akaani agenda kikukolera. Kubanga ebintu byetu preaching bye bantu bye batulabirako. Leero bwe nvaayo ne nkugamba nti bw'ogatta ekyewamala n'ogatta magejjo n'omukuza omukyala n'omuziga omwana abadde alina weyiti entono asobola okugejja. Nze nenkera ne nzaala omwana omutono ne muweeno ebintu bye muwadde ne nkomawo ne mubalaga nti mwamulabako olwini kati mwamulabako gwenza obutagenda na kyamagero ekyo ekirabika. Bannagenze dda nakyo. Kati kyekyo gwe lugye ebintu obirabira wano kumpi naga nti nze nkutta emyaka kati 43. Olabye ebintu byendabye enkoze eki obirabye. Mbirabye era bwe nvayo ne njogera ku bufumbo obumenyese n'obuliwo nze nnyinza obba relationship ezakamenyeka sizibala. Olabye nnyingi. Ndabye nnyingi. Ezimu ziri kunze endala ziri ku bantu abajja ne banneebuuzaako. So kati kitegeeza byendabye enkoze eki obirabye. Wagenda kuyitawo akaseera katono. Oyo pasita yennyini ye yeekozeeko olugambo nti mukyala waali lubuto. Kwe kyolaba ku katambi nga bwe kagamba. Omukyala yaliba okusinziira nga yaliba. Musumba Ssaalongo tubbi bwe nsuubira. Ne Nnaalongo. Ati olubuto lwa myezi 3 oba 2 osobola okumanya abaana b'ogenda ozaalwa bali babiri oba ali omu. Koze sikaani zikola ekyo. Sikaani zikola zikubuulira. N'okiraba. Bwe kituuka myezi 6 7 nakubira nti olinamu omuwala n'omulenzi. Ng'eyawula. Kati abantu abasinga obungi tebasirika. Ajja nalwo ku kipande swi kati abamu abatagenza be ku kipande olubaka omuzindaalo kamwakabi. Watu kojja walabe ebintu. N'omuyimbi. Bwolaba ng'omuyimbi asirise bw'afulumya oluyimba lwa gospel manya ayina ebizibu eyo gy'abadde. Omuyimbi? Katwera olutalo n'afulumya oluyimba lwa gospel manya. Bizibu byerere. Bizibu abirina bimutuddeko eyo. Olero olwero ne bukeera ku makya King Sana ajja n'afulumya oluyimba lwa gospel tumanya ayina ebizibu bitandise mu mulumbe eyo. Kuba si bwe tumumanyidde. Tumanyidde mu mukwano. Okitegeera? Judith Babire bw'anajja n'ayimba oluyimba lw'ensi nga tumanya. Zani Brown obwagira ati lwatujjaamu biri eri mu biri kati twatandika oyimba ennyimba z'ensi twamanya. Kyendonga erina byemulabizza ali kujja kati kwenenya. Somanga nnyo. Osoma embeera. N'omanya omuntu kyayitamu. Yes. Ako kakulu nnyo. Ekyama kiba wano ku mutima. Omumwa tegukuuma kyama. Ekirungi bino byonna kojja byogera lwa bulungi. Yes. Si lwa bubi. Era eno ensonga gw'oli wadde embogyeyigamu nga bw'ogiyize. Ate tukukaka byonna kubitwala nga bwe tubyogedde. Naawe olina endowooza eyiyo. Naye abasajja tuwenye ekitiibwa bakyala baffe. Abakulu ne bw'oba ogenda kuwasa nnamba 1 manya nnamba 2 nnamba 1 ateekeddwa okuba nga asese. Amusanyufu. Bw'ataseka tomuwasa.
ati waliwo nambe munga tagenda ng'olwomba nedda kati ng'ebyo ebizibu obitali lisikatala ng'eyo ensonga ogivaako ogumira ku namba emu kwali lisikatala buli kimanyi nti nno obusiraamu bukugamba oteekeddwa okuwasa omukazi ow'okubiri ng'asooka mukyali mu ssanyu naye ffe abasajja ensobi gye tukola mmala funa bizibu mwasooka nentandika okuba pulaani y'owokubiri ng'ono asooka tumaze okufuna ebizibu era bwe mba mpasa ono owokubiri nsooka mu bulya bulumi oli mwampisa namanyi ekika ky'omuntu so sisalirawo wano nga neetegeera era mwe abasajja simanyi njagala mukazi wa kubiri fuba nnyo ng'ono mukyaseka ofuna owokubiri koonoolinda ne mufuna obuzibu n'ono asooka n'owokubiri oleeta bizibu mwebyo byennyini ebizibu by'ez'omunnyonnyolo ono mwayita mwagenda otandika okumenyamenya ate ye agenda kukuyisa bubi kyova ebiseera ebisinga tukaaba ne tugamba njagala kulaba ku mwana wange n'otayogera mazima nti n'omukyala ajjireko kumba osika eriyo kojja obubaka bwa Teddy Bugingo mu mbeera eno buli ki okuva gy'oli kubeera mukyala akakkana ng'era bw'akikoze tovaayo kwogera kikyamu ku taata wa mwana wo era n'ensonga taata w'omwana z'ayogeredde mu mawulire okkirizibwa ozizza ggwe mu kyama n'otazireeta mu mawulire anti era ku katuuti wali nalabye ne kavidiyo ke bajjeeyo ku katuuti waasigala ng'awa enjiri ye abantu balaba ng'ate era akoona musajja kasita yayise mu njiri era kya bulijjo engero gyeziri tebakugambanga nti omusajja tatuula ku ssiga bw'akula bw'alituulako tawanvuwa bakutangiranga musajja kulaba bye bafumba mu kyoto naye Teddy ave mu ngero azibaddemu nnyo nedda asigala awo asigala awo obubaka buyite mu ngero obubaka buyite mu ngero nambyawandiikibwa aleme kugumba mwami era ekyo mmanyi akikoze naye amagezi amala gengenda okuwa mwami Bugingo emyaka gye batuuseemu ne mukyala Teddy gibamala okusonyiwa buli omu munne beesonyiwe gibamala okusonyiwa buli omu munne kubanga Pastor Bugingo luli yasonyiwa baana wali emabega yagamba abaana bange mbasonyiye bo bamusonyiwa anti ekyo nakyo kibuuzo ate nze asitannagamba omuwala ng'amaze ograduating nti genda okole ewa taata ku TV wa rediyo omwana ngamba ali bize nnyo osobola osonyiwa omuntu naye yakusonyiye lujja omusaayi gusigala musaayi buli lwokkiriza omusaayi gululume byebizibu abasajja bye tufuna buli lwokkiriza omwana wo alowooze ekintu ekibi ku ggwe ebiseera ebisinga byebizibu ebitweyoleka ojja genda okukyekanga nga Musumba Bugingo talina nnyo bizibu na mbeera mbi naye olw'okuba nti kino tulina kye tulaba mu mawulire buli muntu agenda kulondako sayidi gy'atwala sayidi eyo gy'otwala buli muntu ajja bbaako n'endowooza ye n'okukkiriza kwe gyekuli byebizibu byajjo ssanga naye abantu balekerawo okuzza ebikadde mu mbeera eriwo kati tosobola kugaana kuzza kintu kikadde kubanga atamanyi gye wava ne gy'olaga oba tomanyiiyo baleseewo ennyo ekyokusala omusango omukadde saate nga tuli ku kipya atamanyi gye yava ne gy'alaga abatamanyiiyo gwe bw'osanganga omuntu ng'akyamuka n'asalirawo ku nsonga mu lwatu era naye taba muntu oteeka kusooka kulowooza by'emabega nze nsaba omusumba bayibuli ekkiriza okusonyiwa sonyiwa mukyalawo osonyiremu n'abaana bo tosonyiwa na mukyalawo sonyiwa famire yo kojja buli abantu we bakusanga abantu bange mwenna abeetaaga naddala abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi nakugamba nti tomala gakozesa ddagala lya butonde lyosanze ku makubo era ne NDA na operation y'okugoba abatembeeyi b'eddagala mu kibuga ne mu Uganda tobeera omu ku abo agenda okugula eddagala ku batembeeyi bantu bange mwenna naga nti lwakwata essimu yange okunkuba jangu wano ku VIP office eri wano Makindye ku Golden Plaza
je twogeremuko mu nsonga ey'obulwadde abaami abanafu abakyala abasumbuwa infections nammwe abatazaala mujje munywa oluzaalo weeruli temubonaabona nti emyaka 3 oli ku ssente za musajja olya batandika n'okusabira essaala embi omukazi ayegobya munne kyokka tazaala jangu onywa ekibya ng'obudde bukyali ntamwe ewulira muliro gusooka oba proving ng'obudde bukyali ofune eddagala buli kimu kyewandibadde wetaze ekikukwata ku bulamu tulina ebyuma ebikebera tusooka ne tukwekebejja bulungi nnyo oluvannyuma tudyoka tukujjanjaba namba y'essimu eri 0759 10 2 nze kojja Kitonsa lujja nsaba ompitirenga ebintu ebifaanana bwebiti awo nkwagala okujja oleme kugamba nti ate simanyi ekivulu kya muzeeyi magala okirabye oti sebo nfuna abannamba bwe nanga njagala kujja twogere ku kivulu kya muzeeyi magala zawo navaawo kojja ye wansonga za bufumbo ensonga ezimenya amaka ensa emitima gimenyese ate experience njina kuba bamenye nnyo emitima wentuukidde okusetolinga nga bamenye emitima kitegeeza ngenda kukusomesa experience ate ze olaba kojja kale ate ne waba muwala nga yali ku mitwe gy'abantu oba ku mamwa gy'abantu nga yeeyambudde ate yo ngikwasa era nayo ginkwase kuba mmanyi ekizibu ekirimu eyo ensonga ne kaaliya ye esobola okukomaawo bayize nno okimanyi nti ekyo nakyo kifuuse komani ku bawala naye tebakimanyi buzibu bukirimu tujja kyogerako lulala tosumulula kati vidiyo eno twebaza aba rock media rock fm celebrity track orocha sajja wagoye orocha divorce batovu tumwebaza ku vidiyo eno kuba gitaddemu amaanyi mangi nnyo divorce yatusasulidde yaka amataala agaaka ne internet simanya ki buli kimu divorce yakikozeeko n'agamba nti vidiyo eno abannayuganda bagirabe okwetola ensi yonna so divorce tukwebaza kojja Kitonsa ababulidde mumusanga n'ennamba y'essimu mugifunye next screen awo mweri awo mpolampola so okubamba munoonyaako obulamu bugende mu maaso Kachumbari media tumutumiddeko naye Ayubani ali awo musajja wange nnyo alina programu ye bakyoto babeera okwo nga bakalakata abantu abasobolira asome kola bwoti kyoto wali okirabyeko nkirabako era nga be baana betulinamu essuubi in fact abannayuganda abandaba nze ebinnemye ng'omuntu Kachumbari ajja bikola ne group y'abaana abapya abaliwo tukuze rujja nange wentukira mwana mu 5 nga ndi tayari nga mbuzeeki ngende eyo nimiro yange eyo kyamuli sikyo tekiri mu retirement kuba kyabusawo kyabumanyi anti kati essaawa eno trainings oyinabo trainings amina kale akuume nze lujja tukwatagane mbadde nettone ku kamera Little Bird School, Mixed Day and Boarding School lisangibwa Nansana Kyebando Nsumbi bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo we kitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo as long as obawadde byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi balina emisomo egy'enjawulo nga kwotadde ne computer lessons eri omwana okuvira ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer essomero baliyita Little Bird School liri Mixed Day and Boarding lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsombi. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only.
naye tukola bingi. Tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba. Rich Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala kosa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kosa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina wano ku Rich Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku ennamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery. Regico Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga onalabe nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter, tulina ba electrical. Onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba Regico emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi ne tupaintinga ne tukola interior designing landscaping ebya compound ebyo byonna Regico Construction Company tubikola sebo.